Yes. Come and pray. Not today. Come and pray. Not today. Mu bigezo ebyakagwa eby'omwaka 2016 disitulikiti eno yafuna abayizi abatasuka mu 100 mu ddala erisooka mu bigezo byonna era nga abakulu mu disitulikiti eno bakikkiriza ddala nti bali bubi. Busoga tubadde bubi mu by'okusoma. And I think bwe twajja mu office myaka gino 5 gye tulimu ekimu ku bintu bye tutunuliddeko kwe kulwana okufuba okulaba nti tuyimusa omutindo gw'ebyokusoma nga strategy biki bye tutunulako ekisookera ddala twakizuula nti school management committees ez'amasomero agasinga obungi zaggwako ennaku abantu beerabira n'okwerabira emirimu gyabwe gye balina okukola. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno kino akiteeka ku bayizi aboosa buli lukya era ng'ono agamba nti na bano mu kifo eky'okusoma bangi ku bo basazeewo okwenyigira mu byakuvuba. Abaana okwosa kunene nnyo ekibaleetera okwosa ensonga nnyingi. One, babeera mu nnyanja abamu bavuba, abalala bali mu gold mining, abalala bakola these petty businesses, so such things. Then ekyokubiri abaana tebalya. Omukulu Kawo Kawere agamba nti n'enkola ya gavumenti ey'okusomesa abaana mu nnimi ennansi yandibanga nayo eyongedde okudibaga ebyokusoma mu kitundu kino kubanga abasomesa abamu basanga obuzibu bungi ddala okuvvuunula ebisomesebwa. Muteeso tumutadde mu P1, P2 alina okusooka okuyiga Olusaami okayiga Oluteeso. Okay, decentralization tusobola okuteekamu abasomesa baffe ab'ekyalo naye ate kati kyenzudde nti n'ab'ekyalo tebaagala kukola. Wadde nga guli gutyo embeera abakozi bano mwe bakolera emalamu amaanyi. Omu ku bakulu b'amasomero be tusobedde okwogerako nabo ategeezezza ng'abazadde mu kitundu kino bwe basukka okwagala ebyobwereere ssaako n'okuyiikiriza abasomesa singa bakubye ku baana baabwe. Kuba kivaayo kyabwere nekyetaagisa ssente n'omwana okumuwa ekyemisana ku ssomero tebabawa yunifoomu tebafuna ebikozesebwa mu kibiina nga scholastic materials paaka za scholastic materials tebaagala kubiwa baana. Omwana ekigambo ddembe ly'abaana kikyonoonebwa omwana bw'akolako ensobi n'omukoonako katono bwe kati badukira ku poliisi n'olaba nga abasomesa tetulina ddembe tetulina buyinza ku baana. Ye ssentebe wa disitulikiti eno omwami Nsanya Ronald agamba nti enkola ey'okukyalira abayizi ku masomero abazadde bandigirekedde abo ab'omu kibuga. Kwekubbaninga bino ebintu eby'emizannyo egibeera ku trading centers egidivertinga abaana baffe okubeera nga bagenda ku masomero. The first thing we burnt as a district was the slot machines. Zino ze basuulamu coin ey'ebitaano ne kigamba thank you. Ezo ebyo byuma byonna eby'Abachina ebyo twabigoba mu district tetubyagala. Kawo Kawere alaze obutali bumativu eri abaana abava mu kitundu kino kyokka nga abalemedde e Kampala mu kifo ky'okudda okuyamba ku bitundu byabwe era nga abasinga bakomawo nga bafu. Nti role models ntono abantu abasomyeko tebaagala kujja eno. Simanyi oba abantu beno balina obuzibu bwabwe. But people don't want to come back to their ancestral areas. Okujjako nga bamaze okufuwa. Robert Onyango, emitwe 10 eNamayingo. Naffe tulwanirira ekintu ekiyitibwa enkulaakulana olw'obulungi bwa disitulikiti y'e Namayingo.